ne restrain nze kugambye let babu eka babu Otafiire baddemu ba insulting ogenda kumpulirira mugenda kwawula general w'abantu ne general w'amagye abo maliza bwe kiti kaputeni babu n'Otafiire saagala buyambi bonna ku mmwe mbeesobolera ne twebaza mukama webale watulaze nti kubalabe baffe ne babu n'Otafiire mwali statement yakoze abagwira muli akagambo kano mu maaso g'Otafiire buli munyalwanda agenda kusaba passport mugwira waliwo omusajja yali mukulu nnyo mu polisi bamuyitanga Lwego yaŋŋamba teri kintu kibinga kuyingira mu ofiisi y'omuntu nga yakujajinze dda akulabira mu category yes mu maaso g'Otafiire buli munyalwanda asaba passport he's a non-Ugandan Otafiire I dare you kati ntandise ndaga document yonna eraga nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926 awo ntandise ulira Otafiire yeetaaga kuyamba omutwe gwe guba mu mulwadde tulina ebitongole ebikebera emitwe ulira kino toyinza gamba nti bano bagwira nga eyasooka okubeera amekomanda wo mugisha muntu omuvobwe mumutwe fe tujja kutikofalinga sente bamukebera omutwe amekomanda teyamuwakanya nti oyo munnalwanda mugisha muntu muganda munna Uganda teyawakanya President Museveni nti tomwapointinga kutukulembera otegera kati zino attacks zakola kwa Gashumba ziri no sensico amaje ate mulimu omulala mukwano gwangu isanga nakwogerako actually kali ayogera amaje kukuleje sachegana kuleje muki na Uganda owawa avawa kati ina personal vendetta nabano to fetu abamanye ebyafayo nze ndi muna mawulire toyinza kugamba nti bano tebasana kubeera bana Uganda kufuna citizenship kulayije taina passport mugisha muntu aina passport ojimoti ate ono ojimoti Gashumba kati enkola eri segregated kankogere na kano eri segregated amini go bali bavumirya nti tategeera yawakitange passport mu 74 gupeta swine mu 78 najwa mama wange nze Museveni nampa passport siba kiri kubanga nze ntanso okufuna passport ku mulembe gwaki gwa Museveni president Museveni siba kiri shira sibe bazukulu bajjajja bakitange kacyo bagamba siba na Uganda Otafiire nkwegayiridde podda mukunteeka mukamwa tasobola kubuza naffe kankwa yakalala eggwanga Uganda tulonda mukasambidde omunalwanda atukiikirire mu parliament ya East Africa ngoga abantu tebetaka ku passport mwe dibe mumulete wano atubulire criteria gyakoze sokusosola bano government ya Uganda yalonda mbiddo si government ya Uganda si yalonda mukasambidde ababaka balonda omunyalwanda nagenda mu yala the same mbidde yagama nti abanyalwanda tebali mu constitution ya Uganda lindako Mivule nga tanda bakugenda kubanga tuguddeko bugwi wano nze nakugambye abasajja abali myaka ejo mba respecting nga bazadde baffe okitegeera sisuubira General Kayindo Otafiire kuddamu kola such statements Otafiire is a general in the military yakulundi nendozo bamu mwina Kasajja I got surprised Otafiire yalina mutabani we omwana omugeze ennyo mukwano gwange ennyo nsisinkanya abantu bangi alina omwana omugeze ennyo era namukubidde ne munenya sinamufuna General Otafiire nkusaba busabi you are general in the military you are not a social general is a respected leader yes olwokuba baludde mu bifo bino Mubarak oyo president wa Egypt kinyozi we yamusalanga enviiri yamubuuza nti mu Cairo muno mulimu omuntu atasobola kwegulira mugaati kamfatizo negikola ki ogitegeera ye yabambidde kubanga mbidde abadde mubaka we yala alina okubanga ina passport mifu oba ya green actually mbidde ne muloka gyavuga eriko namba z'ababaka baaki ba yala ensonga muzino muziveemu kubanga zabanaku saagala confrontation na basajja bana ababiri kubanga Otafiire mwesobolera babu mwesobolera bado Otafiire babu saagala buyambi bonna omujeno omuyalimba ku parliament ekankubuuze saagala awo mbatandise okulumba saagala
Sagara. But they're powerful people. Ramasiza. Yes, sir. Emma Wanetebe. Minister Kainda Otafiire Gambia yogedde. Yandibadde atuleka mu kubanga nze taata wange afudde wano kwa myaka 7 naye nga n'ekijjajja waffe yava Rwanda dda. Rwanda tetumanyi nnyo n'ekitanga afudde tamanyi na Rwanda wayogera bw'atyo minisita tatutankuula atulekemu. Museveni yasibyeko abantu abo baggwako tetebakyana kibaga. Abale nnyo ndogo. Hello? Abale kuuliza sebo. Ono mbazira Dodoviiko wano Kawaga. Yes, sebo. Emwe bali kuweereza. Naye abasajja abo basosola nnyo balimba. Yadde mbazira Dodoviiko Kawaga. Kyale. Radio 4. Adamu. Sebo. Webala okuweereza mukama wange. Kunsonsoze. Gamba sada wa digital ntipato ndi mwogezi wa meya yaddako Kasange meya Kiga eno abagala nnyo alikwedi yawuliriza. Kuzeri wange mwagala nnyo mwami Frank Gashumba era mwagala nnyo bintu bingi mugoberera era mukkiririzaamu naye mbadde nsabanga mwami Mivule akyali mu studio. Mwami Mivule dedi bw'abanga ayogera abeere nga mwami Frank Gashumba tagamba nti obanga agezaako beera ng'ateekawo olulimi olupya olw'ensonga ono kino ono gye yalwanirira emirembe gye tulimu mu kulwaniramu buli muntu afune obuki obunnansi mu ggwanga. N'ate ekyo mpulidde mwami Mivule nga ye engeri gy'ayogeramu ayogera avuulamuko ate ng'ono Semero kkiriza obaga. Kakati muto wange kankuddemu Patrick to respecting abajenero bano as long as they respect themselves. Mpozi kye nsuspectinga Otafiire ayinza okuba nga nnyinako akasajja olw'okuba mpagira Geno MK. Kati antena zitanso okupiikinga. Ate nga nange eddembe lyange okwagira Geno MK eddembe lyange. Radio 4. Adamu Kungu. Sebo. Webale kuweereza. Nali omukungu oyo Frank Gashumba nti mwebaza yebale nnyo yebadde ddala. Adamu Singa Amerika abantu baba kuva babikuze ku Amerika. Thank you. Dixon, Maya. TV abantu gibagamba. I'm listening. Thanks for the program. Kindly greet my dad from Kakumiro, Mr. Kambari Peter, my mother Regina, the entire family. We are listening in. Bamita Gibbs. I'll go with Radio 4. Hello. Hello. Yes, Sebo. Hello. Sebo tukuli amanya go nejo sinzide. Rogers Chimengo. Yes, Rogers Chimengo, Masin. Otafiire. Yegono lweki peso. Kwate kintu kibadde kisinga kifana okuleeta obuzibu wano mu ggwanga. Naye Katonda bw'aba yatuyamba n'akozesa Frank Gashumba n'alwanirira ekintu ekyo ne kigguka. Ekyo kintu abagala eggwanga lyaffe. Okay. Anagambye Sembusi, good morning, Mr. Kum Sembus Ivan from Karebe. We are live, tuned in, good morning, and the world at large. Of course, Mr. Adam, this show is international. Thanks for educating, fighting for Uganda constitutional. I'm Benon Tendo from Luzira. Yamondogu, I agree with General Otafiire. Gashumba has done it all to be training in the media. Mamita Joseph Alimasindi. Anagamba, thanks for the program. I am Rubinga Samuel Akik, listening in from Kakumiro. How I wish these courageous citizens like Gashumba were part of the few visionary presidential advisors for a betterment of our nation. Anaga, good morning, Mr. Kungu. This is Council Mwesigwa Kwizera from Nansana Municipality. I'm among those who were denied passport by car. Kajuga. Bamuita Dixon Kajuga. And Oya wededa. Waliyo Kajuga, waliyo Habimana. And the passport control officer they told me to bring evidence below 1926. But who can be having those documents? You know what? I think proving that the parents were here below 1926. Or in a report your near primary. Mama waba yafa. Sina jenda kuzijja. Kati obato ina report za primary. Kati bakugamba lete ebiwandiko ebyaliwo before 1926. Nenga ate biseere ebyo tewaliwo national ID. Tewaliwo register.
Ganesa wono ya mawulire. Newspapers zafuluma mu 19 maybe 70. 70 zilekezeza 90. Tena jozija. Ate kino kanchikubuli. Immigration eyo giraba. Mulimu abantu abalungi. Namanyi omumanyi Johnson yoyo. Mwami Johnson namanyi. Namanyi ali musajja mulungi nnyo. Kati namanyi olwokuba yatuula mu ntara hamwe. Musajja mulungi. Na yes, yatuula mu ntara hamwe nezimunona. I am Edith from Ngoma. Greetings to Gashumba. Na irwachi okay, webale nnyo ogoberera. Waliwo na wadde Bassajja Mivule enkoko. Bassajja mulamuwadde enkoko. Bamuwadde enkoko. Nayenze kinebuuza. Nenze tebana kumpa nkoko. Bakuwente yangu wanga bakuwente yangu. Ate bagirese nabagambe mwentezi bangayo ziri nakaseke ne magama muzire. Sino na ate nakaseke mugirete Kampala. Ngendeyo zino ne zitwale. Kitwale. Mwabampadde ente nakaseke Mivula ani Bassajja kungu azitwale tosobola kumpa nti eri nakaseke vuge milioni mmeka nno nakatekamu no nze nayo kafa bazive ndeke owange abantu bafa abali engoma mu nakaseke baani abakuwende nsobola okugenda okunona ente linako nga ziwere 10 naye nno nakatekamu asijja kanona muzeyi nyabudozi ali ngoma nyabudozi muzeyi nyabudozi oyo naye yampa ente 2 muzeyi ngenda kujja n'ente za Frank Gashumba kyekyo nno omuntaganza bangi bambulye gye balize ezijjeyo nte nyingize wali anenga mwebale Radio 4 hello sebo nga tonna bakwogera ku Radio 4 NSSF kale omusajja akubye muleka ayogere yes sebo baba nsonyiwa kojja waliwo mpademu embalasi ne tujogedde okusiku kubanga abo beefuula basitongo maani ajja kwefuula nti yakkiriza era atuuke n'atulugunya abantu abo bo tubamanyi naye mbadde nsaba mukulu Kasumba gwegenda mu maaso n'ebyokolera abantu tusiima abalenye mukulu ge basiima Radio 4 hello mukulu kungu sebo webale kuweereza baaba kendeza ku radio tuziganye era webale nnyo okuleeta abakulu abo baagala nnyo nze kansala Sserunjogi Patrick ow'emutumbe mu kigagga Lubaga South okudda ku mulamwa ekituufu kyo olabina ebizibu byonna ebiri lwaki baba mapasipooti babayisanga bye babayisa ensonga abavandimu abamu abanyabanda abamu bonna balina engeri nabo ebiri babuulamu abannayuganda abamu otegeera n'ekirala nti ebizibu ebisinga bye tulaba wano tuzikyano bota y'ekatunda ye bagiggala ebizibu ebimu ebiri mu Uganda bireetebwa abantu nga bano ontegeera ensonga eyo abali nnyo ndogo nze nsaba beetwale mpaka tekinaggwera yowasi wali kiwololo Nagaba, thanks Mr. Kung for hosting. My mentor Mr. Gashumba, I am tuned in Youth Councillor Tom Wananda. Saurembo Mugaga agambye kwali agoberera mwami Gashumba kajambo. Atono naita wano kumukutugwa X omulala agambye thanks for the show. It can be good combination. Bassajja Mivule and Gashumba tujja kunyumirwa Sunshine Bowazi na Mungona Luyinda kale bekiwulidde. Atono nagamba nze niwagaba enansa na ganda kwetuli nnyo naye President Mivule tumusoboke. Gashumba is a hero to be is a hero to the Babandimwe. Congratulations. Webale nnyo. Richard Akeke ogambye mwebale kuweereza Mr. Gashumba ayogedde ku Kyagulanyi obu anetalina wamugereddeko webale nnyo. Kale webale nnyo Buganda nga agoberera n'abalamwe n'abasinisa baka ndooza mwami Gashumba tumaliriza bwe nti mwe nga Banyarwanda oba Abavandimwe Indigenous Banyarwanda mwenna gye muli twagala tudedicating omwezi mulamba nga tusabira President Museveni mwa Abavandimwe mwenna gye muli oba Abanyarwanda buli lunaku musaala giteeke mu President Museveni ekyokubiri mu 2026 bwali bajja empapula era kyemanyiza agenda okunona omulwadde omulema ali mu ICU ali ebutabika ekirabo kye tujja omuwa kwe kumulonda. Ekirala bw'oba wagibwako passport bawamba national ID yo bakudeactivatinga ku NIRA platform kube namba eno 0708 500 444 njiddamu 0708
500 enamba yerine ku WhatsApp mpozi n'ekirala ekiro kya leero Bukede TV esimye ngenda kubeera kabinkano ene ensonga si yakusaaga twebaza Katonda linda ku TV ya mulire marathon interviews ezo twebaza mwenna batuyambi twebaza kungu mu lutalo luno twebaza speaker right honorable Anita Among ne tusaba mukama mumuze mirembe jakobolanya kubanga yatuwa strategy ene yetubade tambulirako jakobolanya ne twebaza mwenna executive member ya council of abavandimwe Dr. Muganga Ngarambe Bahati Mbabazi Ntale Meja Nyandwi banji nnyo Rogers Bulegeya mwebale kubanga twavu mwabuli kivumo ne tulemerako Uganda Human Rights Commission, thank you so much. Equal Opportunities Commission, thank you so much. Baloya KTA Peter Walubiri ontegera ndoza ba Dennis Nyombi Mutabingwa Baloya bade batugaidinga banono the best brains ontegera ndoza abatuyeme mu kintu kino tekituseulwa kuzanya buzanyi no kwebazeera Katonda nti President Museveni ekintu kino yakitegera at length ontegera ndoza so abavandimwe mwe n'abanyarwanda mwe na mu Uganda finally mugenda kweyagala nga abantu abalala mujjukira Raida eri mugundi eno executive order tewali wanira na immigration aina right okudetermining who is a Ugandan kirimo executive order president yana aganti bwe mukizuula nti oba omuntu bwati ne bwati yafuna passport mu bukyamu mumuyite bwe mukizuula nti yagifuna mu bukyamu wali etteeka erimukwata uttering a false document than you becoming bana Bassajja badde bafuuse ba complainant judge no ngatuna genda ku judge complainant by investigator by judge executioners you get it finally tutandika okwerabanga banna Uganda tutandika okwerabanga abantu abava ku lukalo lwa Africa kunguze n'ensingi tambudde siberanga ko mu Europe omuzungu tayawula nti omuntu yava Ghana ono yava Zimbabwe ono yava Rwanda fena tuli baki badugavu mpozi nsenyinzo okusaba singa waliwo amendments ezikolebwa mu constitution bajjemu kana akantu nga bojjuza form oteekako eggwanga lyo kunguka singa ogenzo kwaba mu ku CPS you are required to tell your tribe atene go wabide na yateekeyo ki omusango gw'empaabo bagwenzizizza gukwatagana gutya ne gwanga lyange ebyo bye bipromoting okusosolera mawanga fena tuli banna Uganda abanyarwanda mubawasizza n'abaana bamwe naffe tubakoze eki twawasizza tubere mu Uganda fenanga tujeyagaliramu mukama abawe mukisa paka byangwako mu safe house ye bali bansibidde naleta sente naleta ebyokulya naleta juice kuba nalinzize emmere nalya mmere y'onu Gashumba nenziramu obulamu ekyo nkimazi kakati citizenship tewali kubera una debate efana bweti ekigiteekesaawo be bantu abakadde mu bwongo nga ba Kahindo Otafiire mukamaawo gwe Kahindo Otafiire njagala kana batuuliriza bamumanyi mukasali mu office muzetu tuzirina okegera mukamuwe Kahindo Otafiire president amulidde alina vision kati wali kipya president yakoze president alina vision engeri eggwanga gyeyina okutambulamu engeri Uganda gyeyina okwaccommodatingamu abantu kubanga mwai Museveni lwaki akola bwatyo alina experience kyeyayitamu ng'ali Tanzania. He was accommodated there for so many years. Era tubulaba wano abagwira bayitirivu nyonyonyo abali wano abarefugees bayitirivu nyonyonyo tubasembeza kubanga history ya Kahindo Otafiire yali yakusembezebwa mu mawanga gibali baddukira gibatandikira entalo zaabwe n'olyokodira Gashumba taata we yali munnansi mwami Museveni yakulonda go Kahindo Otafiire n'akugamba nti munnansi azala munnansi engezaala ngo ente ezaala nte ogamba otya taata wono eyazali taata Wagachuma yazaliwa wano jajja wabano yave Rwanda nabalo ne bazala tata wono nazala Gashumba o reasoning otya boto di Gashumba yenonyeza bibye Kahindo Otafiire atuwe ekirabe eky'omwaka guno 2025 ave mu office tatne kyategeera tatuka kubeeramu ye mukama we byalengera itabirengera nkugambye nti bwobanga tekwatagana na mukamaawo fe Bible Yesu yatugamba atasigira wamu nange takungulira wamu nange mwai Museveni asiga bano abetaaga kakati ono tatekwa kubeera naye office bazifemu nabadde nyumiza wano off air bana Uganda abali South Africa abali Canada
abali mu America omulina former boss wo Senyonga citizen wa America abana be yazaala America ogamba oti Bagashumba tebasana kubera na citizenship nti Banyarwanda amaze wale emyaka n'emyaka tebakyali obanga ogenda bugenzi mu America nomala emyaka 12 ogwana okwapulayinga for citizenship never wana abachala bava nagani kasanzalira mu America ono kiwedde omwana wa mu America kakati ffe ensefu se global tuli kyalo kimu fenga tusigale mabega tukola ebintu ebiri ancient gabo kiyise ebyedde nnyo nogamba Gashumba oyo yenunyiza byebye ayagala mawulire gwatategera nsibwe etambula tuyambe otukolere otuwe ekirabo ekya 225 ove mu office eyo si 225 Otafiire vayo kole press statement ogenda ku implementing executive order do challenge him hanti achikole gotegera nnyo kunzinga yes kati Otafiire alinga agamba akole press conference gagamba mwami Museveni byayogedde it is utter nonsense sigenda be implementing yes kitegeeza ajemedde mukama wa kugamba nti engezalango tata wa Gashumba yali munnansi wa Uganda bwazala Gashumba abera munnansi ati kati omwana wa Gashumba omuzukulu oba okyonone oba totegeera nkidemo kiwulire oba totegeera